Ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Abasessaloniika. Abasessaloniika ey'okubiri essuula 1. Nze Pawulo ne Silvaano ne Timoteewo tuwandiikira ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ab'omu Thessaloniika, abantu ba Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Abooluganda, tuteekwa okwebaza Katonda bulijjo ku lwammwe. Ekyo tusaanye okukikola kubanga okukkiriza kwammwe kukula nnyo, era n'okwagala buli omu mu mmwe kwayagalamu banne kweyongera. Naffe ffennyini kyetuva twenyumiriza ku lwammwe mu bibiina by'abakkiriza Katonda mu Kristo. Twenyumiriza olw'okugumiikiriza n'olw'okukkiriza kwammwe mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna ne mu kubonaabona bye mugumira. Ekyo kiraga nti Katonda mwenkanya mu kulamula kwe, kubanga ku nkomerero mulisaanira obwakabaka bwa Katonda bwe mubonaabonera. Katonda mwenkanya alibonereza abo abababonyaabonya, ate mmwe ababonyaabonyezebwa n'abawa ekiwummulo awamu naffe. Ebyo biribaawo Mukama waffe Yesu bw'alirabika ng'ava mu ggulu ng'ali ne bamalayika be ab'amaanyi. Walibaawo n'omuliro ogwaka abonereza abo abatamanyi Katonda n'abo abaagaana okukkiriza amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Baliweebwa ekibonerezo eky'okuzikirira okw'emirembe n'emirembe ne bagobebwa mu maaso ga Mukama ow'ekitiibwa ennyo. Ebyo biribaawo ku lunaku lw'alijjirako okugulumizibwa mu batukuvu be bonna abakkiriza ne bamulaba mu kitiibwa kye. Nammwe muliba wamu nabo kubanga mwakkiriza ebyo bye twabategeeza. Bulijjo kyetuva tubasabira eri Katonda waffe abasaanyize ekyo kye yabayitira, era mu buyinza bwe atuukirize ebirungi byonna bye mumaliridde okukola ne bye mukola olw'okukkiriza. Olwo Mukama waffe Yesu alyoke aweebwe ekitiibwa mu mmwe, nammwe muweebwe ekitiibwa mu ye. Ekyo kituukirizibwe olw'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama Yesu Kristo. Abasessaloniika ey'okubiri essuula 2. Kaakano abooluganda, twagala okubategeeza ebikwata ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo era nga bwe tuli kuŋŋaanira waali. Tubeegayirira muleme kusagaasagana mangu mu birowoozo byammwe wadde okweraliikirira nga mutegeezebwa nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Ekyo ne bwe kibategeezebwa omulanzi oba mu lugambo wadde mu bbaluwa egambibwa nti ffe twagiwandiika. Temukkirizanga muntu n'omu kubabuzaabuza, kubanga olunaku olwo terulituuka ng'okujeemera Katonda tekunnabaawo, era omuntu omwonoonyi ow'okuzikirira alimala kulabika. Aliwakanya era alyegulumiza ku buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, era alituukira ddala ne ku kutuula mu ssinzizo lya Katonda nga ye yennyini yeeyita Katonda. Temujjukira nti ebyo nabibategeeza bwe nnali nkyali nammwe? Era mumanyi ekimuziyiza okulabika okutuusa ekiseera kye lwe kirituuka alyoke alabike. Obujeemu weebuli bukolera mu kyama, kyokka oyo abuziyiza ajja kubuziyiza okutuusa lw'aliggibwawo. Olwo omujeemu oyo alirabika, Mukama Yesu waffe n'alyoka amutta n'omukka ogw'omu kamwa ke era n'amuzikiriza n'ekitiibwa kye ky'alijjiramu. Omubi oyo aleetebwa Sitaani alijja n'akola n'amaanyi mangi ebyamagero ebya buli ngeri n'ebyewuunya eby'obulimba. Era alikozesa buli kibi ekiyinza okukyamya abo ab'okuzikirira kubanga baagaana amazima agandibalokodde. Katonda kyava abaleka okubuzaabuzibwa bakkirize eby'obulimba, abo bonna abatakkiriza mazima balyoke basingibwe omusango kubanga baasanyukira ekibi. Abooluganda abaagalwa ba Mukama waffe, tuteekwa okwebaza Katonda bulijjo ku lwammwe, kubanga Katonda yabalonda mube ababereberye mu kulokolebwa olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, abafuula abantu ba Katonda abatukuvu olw'okukkiriza amazima. Yabayitira mu mawulire amalungi ge twabategeeza, mulyoke mugabane ku kitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo abooluganda mube banywevu, munywerere ku ebyo eby'amazima bye twabayigiriza mu bigambo oba mu bbaluwa yaffe. Kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala era olw'ekisa kye n'atuwa essanyu eritaggwaawo n'essuubi eddungi, abagumye emitima era abawa amaanyi mu birungi byonna bye mukola ne bye mwogera. Abasessaloniika ey'okubiri essuula 3. Ekyenkomerero
Abooluganda mutusabire ekigambo kya Mukama kiryoke kyeyongere okubuna amangu era kiweebwe ekitiibwa nga bwe kyali mu mmwe. Era mutusabire tuwone abantu aboonoonyi era ababi, kubanga okukkiriza si kwa bonna. Kyokka Mukama waffe mwesigwa, alibawa amaanyi mmwe era alibawonya omubi. Tubeesiga kubanga muli ba Mukama, ne tukakasa nti mukola era munaakolanga ebyo bye twabalagira. Mukama aluŋŋamye emitima gyammwe mu kwagala kwa Katonda n'okugumiikiriza kwa Kristo. Kale baganda bange, tubalagira mu linnya lya Mukama Yesu Kristo, mwewale abooluganda abagayaavu era abatagoberera ebyo bye twabayigiriza mmwe. Mmwe mwennyini mumanyi bulungi nti musaanidde okukola nga ffe bwe twakolanga. Bwe twali nammwe tetwali bagayaavu. Tetwalyanga mmere ya bwereere, wabula twakolanga nnyo nga tufuba emisana n'ekiro tuleme okukaluubirira wadde omu ku mmwe. Tetugamba nti tekyanditugwanidde, wabula twayagala kubawa kyakulabirako nammwe mukolenga nga ffe. Ne bwe twali nga tukyali wamu nammwe, twabalagira nti agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Twawulira nti abamu mu mmwe bagayaavu, tebakola mirimu wabula okweyingiza mu bya bannaabwe. Ab'engeri eyo tubalagira era tubabuulirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu bakolenga emirimu nga bakkakkamu bafune kye balya. Abooluganda, temukoowanga kukola bulungi. Bwe wabangawo agaana okugoberera bye tugamba mu bbaluwa eno, mumugenderere era muleme kukolagana naye alyoke akwatibwe ensonyi. Kyokka temumuyisanga omulabe, wabula mumulabule nga muganda wammwe. Kale Mukama waffe yennyini nannyini mirembe abawenga emirembe bulijjo buli we mubeera. Mukama abeerenga nammwe mwenna. Nze Pawulo, okulamusa kuno nze nkuwandiise ne nteekako omukono. Ako ke kabonero akalaga buli bbaluwa gye mba mpandiise. Bwe ntyo bwe mpandiika. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga ekisa mmwe mwenna.